kati bwe naddayo mbuuza Charlie gwe nasanga awo njagala kulaba Jingo oyo Jingo omugamba tinki njagala njigiriza okwogerera firimu omusajja n'aŋŋamba kati Jingo ayogerere firimu Jingo akole ki tufuna challenge ezigwe ababanga akumalamu amaanyi naye leero Jingo omuganda wange era mu Rubbing Shoulders malabi on several occasions nga tukola show nga tuli ku show mu babiri ne challenges ezifesinga industry kati mwenna mwe muli era tukola fenna Seka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa maghfiratuh nam ya sheikh Aseka mbadde nsaba obuuze ku batulaba tusimbule tubaaniriza mwenna abalabi n'abawagizi ba Blaze TV erinnya ettuufu Blaze Media ono musajja mukwano gwange nnyo muganda wange enduulu emwadduka misinde we kiba kinkwatako so mwagala nnyo webale kwasaganya mirimu gino gy'oweereza mawulire kintu kikulu nnyo mu ggwanga it's one source of information buli omu wajja n'okumanya biki biba bigenda mu maaso as in current affairs siga politics sigokka agajja mu industry naddala mwe tugwa n'ebirala abantu bye babeetaaga okumanya nazzi kuno oba edda abantu bwe babanga balina kye baagala okumanya oli yatumanga muzzukulu namuga wa erinnya akagaali ogende wa budala omugambe nti eno ebintu biri bubi bitabuse naye kati omuntu omukubira akasimu n'omugawo waayi omuddu ali mu bwetaavu sekendi emu nga ekintu kyakoze ekiso ataddeko aka message yenze vijje wamwe wakabi emi outer emination wazimba wakabaka elo siraji ozanya n'okuzanya nina ne company ekola ebina Uganda eri well established eri manyaga El Siraj Films kubanga abasinga bamanyi linnya lya Emi ne tebamanyi El Siraj yani so El Siraj as a company name or a producer ali well known matu g'abantu naye ekifaananyi tebamanyi nti ye Emi kazoogerera kale mukyo neebaza Allah w'ekitiibwa subhanahu wa ta'ala muba oli awo ndi omu mu bangi abali versatile just like that kituufu Seeka twali tukufunyeeko kemabega era okyalidde media platforms ez'enjawulo abaasooka okulaba bo bamanyi nti ye mwami amannya ge geegano era obuvo bwe buno naye ate waliwo abajja beeyongera waliwo ate alina smartphone ebiseera biri nga kati yagifunye nga tebaamunyumiza nga tebaamunyumiza nga ate yeetaaga akole ki amanye jjukira bino bye twogera oba by'ojjoyogera tubikolera bano abaliwo n'ab'emirembe egirijja Seeka mu bukkakkamu obwo bw'olina obw'eddoboozi lyeri eggwoomu ddamu weeyanjulire buto El Siraj ewaffe gye banzaala banzaalidde Lugala mu kibuga naye saakulirawo nze nga ndi muto nakulira eyo ewa jjajjange nakula nnyo ne jjajjange yambuulirira nnyo kyova olaba ne mu kubanga omulimu gwa firimu ngukola nina message ze mba njagala okutuuka ku bantu regardless the entertainment only eba eri mu firimu kubanga jjajjange yalina ensi bwe yali agiraba ate eno ng'alaba eno ffe gye tulimu kati naye ye yagiraba dda tebereza ebiseera nga ndi muto nga ambuulira ebintu ebyo wano e Lugala wano Kiboga nze Kiboga nagendayo nnyo ku ebiseera ebisinga nabimala ne maama wange era wenfunira erinnya bwe yantuumira erinnya Emmanuel kuba nazaalibwa mu biseera bya Christmas that is December so I'm a Sagittarius ogenze mu lufirimu nedolo si lufirimu that is astrologer aba astrology astrology kubanga kutegeera Katonda mu butonzi nyinza Blaze
okukwata ku mukono ne mbaako kye nkulaga nga kigenda kugasa naye nga nkikola lwa kutyani Allah. So okutegeera Katonda mu butonzi kuba Katonda ali mu bitonde bye. This is what we call the chapati goat. That is astrologer. Allah. Bakati fe aba chapati chicken fe tukyaludde. Chapati goat ng'enyiridde nnyo. Ekirabika bw'otumya chapati chicken wano basooka genda kusala nkoko. Bagisala busazi bakuwa refresh naye kale. So nkulira Kiboga gye nsomera primary gye nsomera secondary naye nva Kiboga nga muzeeyi amaze okufa. Muzeeyi taata. Bwe najja mu kuziika saddayo. Naye bwe njogerera bino ne maama kubanga eyantwala Kiboga ali maama engeri y'ebiseera bye nabeera naye era naye bw'afa kuba ye yafa awo netandika okubeera ne jjajja. Era jjajja nga mpita muganda wange. So ebiseera byange byonna ebisinga kuva mu buto bwange mpaka buvubuka nga ndi ne jjajja oyo. Era muzeeyi aba yakafa waayitawo akaseera katono ne jjajja n'akola ki mu 2008 awo jjajja naye n'afa. Nenzirayo mu kyalo okumuziika naye jjajja yafa nga namukyalidde ennaku 3 emabega. So ne musabira Mungu amuwummuze era naffe atuwa omukisa n'obusobozi obulera ku bantu nga naye bwe yandera. So entegeera yange oba n'empisa zange envundu bwe mba nzirina jjajja wange yazinsomesa. Sizikumanyiiko. Musiraamu jjajja amala okufa olwo ovote kati njagadde tukatinge the long story short tudde wano e Lugala wano kubanga erinnya Emmy liviira ddala Lugala vije Emmy e Lugala kuviira ddala naye erinnya nali nandirina erya Emmy nga sinatandika na kwogerera firimu kuba nkugambye erinnya eryo baali ntuuma mama wange yali ntuuma naye nkugambye ndi muzzukulu wa Ibrahima Batte Semberege. Batte bategeeza Batte empanga we liggwayo. Neyanziza. This is chapati chicken. For you had chapati goat. Yes. Mashallah. Bintu binyiridde bulala. Binyiridde. Kati fe aba chicken tuliisa ngalo. Embirabye ebitiiyo. Kwe tuli? Kakati nga bwe nkugambye emmere naye esusiza akawoowo n'ebigambo byagalako naye jjajja bw'amala okufa nzija e Lugala nkomawo e Lugala nasooka ne nvayoko mu kyalo awo nga taata afudde. Jjukira saabeerabeerawo nnyo naye nga beera nabeeranga mu kyalo. Naye bwe najja ewaka okuziika taata nze ekyewuunyisa ewaffe banzaalayo omu. Nenzirayo okuziika jjajja naye era nakomawo. Kati bwe nakomawo awo awantu kubanga essuubi lyange lyali liweddewo, essuubi lyali lifudde. Mukwano gwange my best friend ng'amaze okuyitawo nenga nkoze ntya neŋŋamba kankole ki kanzireko e Kampala wadde sikuliddeewo ndabo bannaafiitinga kale embeera ey'obutafiitinga era wooli kale weewammwe naye ate n'empisa yeeri ndaba si eri wano bano bamaayuufumu okusinziira ku ntanda jjajja gye yakusibirira bano baali bamayufu nene eri wano buli omu ali ku kikye balinga nswampa woona abuuka dda muli ono ngamba wano naasobolawo nagazaako emirundi mingi ogenda mu kyalo nga bwe nkomawo naye
kuva mu kyalo ekintu ng'oggyeko jjajjange nafunanga nnyo akadde ku wiikendi ne ŋŋendangako mu bibanda kati bwe natuuka eno ne ndaba era nga wamaayuufu ne nga siina mukwano gwonna guli awo naye waliwo muganda waffe omusebe yannyaniriza era nakati tuli ba mukwano mu baganda baba baganda bo guba musaayi gwo naye mubaamu mukwano gwo oyo ye yannyaniriza era nga tunyumyamuko naye bwe tutyo naye era nga omuntu nga temunakwe like nga passion tennakula naye ng'era olaba nti waliwo omuntu at least akufaako kituufu so nateranga okugenda mu bibanda bya firimu enateete walingayo abasajja aboogerezi nga ntambula nateete nenvaawo nayina mmugu ng'etambula butambuzi n'ova erugala n'ojja enateete n'okazaayo nga bwe nkunyonnyodde nti omukwano gwali mutono nga omanyi mu kifo ekipya nga tonnamanyiira nnyo waka kyandeeteranga okutambula ndabe kale like going around okustudyinga embeera kati we nagendera alo nyabo you come here after there kati neŋŋenda enateete nga nnoonya ku firimu jjukira mukugaye mu kyalo nalina omukwano gwa firimu nga ŋŋendagendako mu bibanda nendaba ku firimu so firimu nali nga nzaagala nnyo kati we nagenda enateete ekintu ekyasooka okunsupurizinga nga waliwo ebibanda gye bazoogerera live ekitegeeza okwogera zino firimu ze mwogerera live tekwakatandika kwava dda ate bino ebyolwaleero abantu ne babiraba ku CD tebanyumirwa so ffe twagendanga enateete we nasanga enateete ne ntandika n'okunoonya wa awalala we kiri olwo mwaka ki ogwo tuli mu 2009 awo 29 naye ali so netandika okutambula neŋŋendako ne banyumiza neri waliwo ekitundu wano ekirala wano ekibuye katwawo nabo waaliwo bavijje baawo naye jjukira ffe tuva mu kyalo nga tumanyi jingo yaliwo wadda be bayita bakawo kadda nze natandika okulaba firimu za jingo nga ndi mu P7 that is 2001 awo we ndatandika olaba firimu za jingo saagala nnyo gwenda mu byafaayo bye naye nze gwe nali mmanyi kati nga wadde baali bazoogera live era nga nnyumirwa okulaba omwogerezi ng'ali awo naye nga kyandeetera okugamba naye ono y'omusajja gwe njagala ennyo gwe twali tulaba ennyo bakasirye bamaaka ekyo kyantwala ekajjansi nze nali musajja mutambuze n'ova erugala wavanga erugala n'ogenda enateete eraba firimu yes nemala nenzirayo olweggulo kati n'ogenda ekajjansi era kulaba firimu za jingo nkulaba ndabe ku jingo naye bwe natuula mu kibanda nzijukira firimu eyo nayisasula 5 jingo saamulabako kyankosa bubi lw'otambula ogenda ekajjansi saamulabako ekitegeeza amakanda ge gabadde kajjansi era kuva dda naye naddayo olwo nfunye ekinyegenyege nfunye ekinyegenyege njagala nange nzogerere oba mwonnaawo nga nfuna ekinyegenyege omuzimu gukuyingidde kati we nadda ekajjansi nagenda n'ekirowoozo ekyo nga mbagamba bannaye nti jingo ono mulaba ntya nga omanyi yange ali mu bisapati byagu by'entumbwe kuba nze nkugere natambudde kuva waffe Lugala ŋŋenda kajjansi kulaba ku jingo awo ye tannafuuka Ssaalongo awo yali akyali jingo Kebbi boys Kajjansi boys yali akyali Kajjansi boys nga olwo ate bano bakekke kubanga ne kekke n'eddoboozi erinnya eryo mpulidinga nga aludde nga ndiwulira ate kekke yali yasooka bajingo ate ye wadda simanyi kuba ife waffe mu kyalo kekke yatuukayo nga jingo tannaba
ne bammaaka naye Jinga akugamba firimu yali yazitandika dda simanyiwa kati bwe naddayo mbuuza kyali gwe nasanga awo njagala kulaba Jinga oyo Jinga omugamba ti njagala njigiriza okwogerera firimu omusajja n'aŋŋamba kati Jinga gweyogerere firimu Jinga akole ki tufuna challenge ezigwe ababanga akumalamu amaanyi naye leero Jinga omuganda wange era mu rubbing shoulders malabyo on several occasions nga tukola show nga tuli ku share mu babiri ne challenges ezifacing industry kati mwenna mwe muli era tukola fenna kati bwojjukira eyagamba mbu ate ekyo Jingo takimanyi kati bwojjukira oli eyagamba ekigambo mbu gwoyogerere yoli akole ki ne kati wooli nga tolina Jingo kiki ekijja mu bwongo era singa mbadde mujjukira nandi mujjukiza neto mujjukira naye ate era simuyinaako busungu omanyi olumu Katonda alina abantu bakozesa bakumotivating bakuwe momentum bakuwe rough skin okitegedde ofune that engine ekudrivinga towards your goal okitegedde kati omusajja by the way wegendereza abantu bangi abafuna ebigambo ng'ebyo ebiringa ebimalamu amaanyi naye yeye n'amaanyi gwe gaggwamu talituuka ku goolo ye naye ekigambo ekyo bw'okikozesa nga fuel mu engine toyinza butatuuka gy'olaga iyinza okuva olwo saddayo wa Jingo n'omukwano yagukendeezaako omusajja oyo naye ate omukwano gwange ku Jingo tegwakola ki naye ate Jingo n'olwaliro sikimugambanga nti lwe nasooka okunoonya kuba Jingo tamanyi lwaki mwagala in fact mbogerezi ba firimu ye muntu asinga okundowoozaako ye muntu gwensinga okulowoozaako oyo kati waliwo eŋŋombo njagadde nkayiseewo ngeri gy'okonye ku Jingo tuwulira oluvuuvuuma eyo ngeri gye tuli nti nno naffe tuziraba firimu naye oluvuuvuuma oluli ennyo mu industry eyammwe eyo ey'aboogerezi mbu emyono bukyangajja alozeeroze bonna bonna bavijja okutandikira ku Jingo bammaaka ba ICP baani naye ate akyamulemye okakasa ye Junior kati awo kyeneetaaga omumanya Junior ye wamusonyiwa busonyi oba akulemye tuwalemu omukolako siraaje mulogo bw'obalozeeroze n'obamalawo ki ekireetedde amaanyi g'abalala okukendeera okubeera nga kakati oguba muliro guba muliro kakati ffe nze we najjira nkulaze challenge ezinaye ze nasangawo ate ffe nze we natandikira okwogerera firimu abantu baali baboola nnyo nga babeerondalonda yes singa nakati omuntu yenna asobola okuva eri n'akololera mu firimu ne balaba naye okukuuma that omuliro gwo nga gusigala gwaka kyekikulu nga tozikiza buli kaseera olina okuddayo ne weekebera nga tonagamba nti bandoze kati specifically olina kumanya agabo be naloga mbalogolole mpulira byogerwa mu bafaani bammwe oba nedda mpozi nga Allah wange yabaloga kubanga nze siina step gye ntekinga ahead nga siina dduwe enkulembedde n'akaseera buli omu aba n'ekiseera kye Katonda yamanyi lwaki wendi kituufu ate lwaki wajja era Katonda yamanyi lwaki ndi wakabi ekyo siyinza kigaana kuba Katonda wakuwa emmotoka ate n'olinnya booda anyeenya omutwe naga omusajja ono teyategeera gye mujja naki kyemmulaga so Katonda kyonna kyatadde mu maaso awo n'okukkiririza ennyo mu ddogo si kirungi era buli kaseera likwata kubanga Katonda ali mu bantu wegendereza ebigambo byossa ku lulimi lwo biyinza okukwata gundi yandoga nekiba bwe kityo ate si bye basoose by the way nze kuva dda ebigambo bwe bityo bentambulirako ate ndowooza y'ensonga lwaki nnina ekisa ku bantu kubanga buli webandowooleza okubeera ekibi kyo bulaba osaasirawo g'abambi tebamanyi kuba singa bamanyi tosobola kwogera kigambo nti bakuloga eddogo teririiyo terikola nga bw'olowooza ate likwata sometimes waliwo eŋŋombo gye mpulira egamba mbu likwata oba alikkiririza something like that Katonda yennyini ye mulogo wasooka
kuba kasita ova ku layini mwakwagala otambulire omuntu wagamba nti kwata wano gwe n'okwata eno oyingira ensiko ng'olaba kati wotuuka eno gamataani andoze kumbe gwe weekoze eki gwe weetute mu buzibu so katonda yennyini ffe abamu tugamba nti omulogo bw'asooka oyita naye katondawo ye mulogo wasooka gobadde okimanyi n'okubeera obulungi era katonda we yaba akulogedde ye mulogo bayitawo okuloga kuba kuvumula kufuna bulungi eddogo lwakuba ndi muganda nnyo ojja kunsonyiwa ate olwaleero ensi bwe tuli bakulidde mu mpya za njawulo ŋŋamba enzija so osanga omuganda eyakulira mu Ankole tasobola kuba muganda nnyo nnyo kwenkana yakulira ekyaddondo newankubadde abazaalibwa muganda n'omuganda azaaliddwa mu Musoga oyinza okusanga ng'omwana ayogedde Olunyolo anti ayagala okugatta ennimi zombi Luganda n'Olusoga kati gwe omwana azaaliddwa Omuganda n'Omusoga ye aba azadde lulimi ki awo kati okutegeera ebigambo ebimu abantu bye bagamba si byangu omuntu omu ayinza omugamba ekintu naye ng'okuwulira n'okutegeera kyanjawulo so mu bufunze nze sikiririza mu ddogo nti nina omuntu gwe nnyinza okwagaliza okuloga kubanga Katonda nawe yakule jjajja wange si bwe yansomesa kituufu okay industry eno oba omulimu guno ogwa firimu guno waliwo embeera eyajjawo nti kati siddi ziringa ng'ezikola ki ezikendera songa no actually ndowooza tugambe nti mwatandika okwogerera nga waliwo teepu ne tuyingira siddi ezibadde zinyinyitidde ennyo ebbanga eggwanvu kyokka ate essaawa zino ziringa ng'ezifeezinga out ne baddamuko ku flash ne internet omulimu gwammwe ogwo oba omulimu gw'okwogerera firimu ogubagatira awamu ne bavijje banno tolina bweraliikirivu nti mu bbanga eritali lyawala guyinza obeera affected nze ndi musanyufu okubeera nga CDF ezinga oba bonna butakkiriza katonda eyatonda ensi eno waliwo ebintu bibiri sayansi byayinza okunnyonnyola ekimu bakiyita evolution ebirala ne evolution weekiri ne waliwo evolution ne waliwo ne revolution kuba kukyusa ndowooza omulembe revolution mulembe kukyuka ndowooza mu neeyisa ey'abantu eya bulijjo nti waliwo ebintu ebikyuse that is in behavioral sciences kakati overthrow not overthrowing it's not tekiri ku overthrowing kyokka naye kiri ne mu kukyuka mu mbeera yaabwe ku bintu byonna generally nga tekiri towards one in particular naye evolution eyo nkyukakyuka mu butonde kwokka bwe tuba nga tuli ku evolution tosobola kukozesa evolution ku nkyukakyuka y'embeera y'abantu so enkyukakyuka y'embeera y'abantu si bufuzi si nkola ya mulimu kyekino kye tuyita revolution kakati era mu bufunze tuyinza okiyita waliwo paradigm shift that is spiritual ate kyo spiritual naye munda eri mu bwemyoyo wabeerayo enkyukakyuka bakiyita paradigm shift enkyukakyuka etali tangible naye oba kati waliwo nti kibayita transition period kakati ekyo nkiyita nga transformation oba transition wakati mu ekyo kyogerako omuntu yekka akkiririzamu ebyo byemmenye yatasobola kutya kubanga okwo kuba kukula okukyusa mu mpisa oba tukyusa mu mpisa nze yakulira ekiboga kati ndi Kampala eyatambuzanga ebigere okuva erugalo ogenda ekajjansi kati ovugawo ninawo kibitama okimanyi okirabyeko kakati awo kyebayita enkyukakyuka mu mbeera eya bulijjo kati firimu bweva yatandikira ku teepu fe twatandikira ogiraba
naye gwe tewalabako ku floppy disk wazirabako owabeeranga mu mmotoka ka floppy nakalabako obwasigalira ebyesigalira nabiraba floppy walabako ebisigalira byako kabanga ka black kane waliwo akantu akalinga ka silver makati awo konyega bo floppy najiraba kati floppy yesooka teepu bwe ndowooza nze badde manyi floppy zibaddewo floppy kati teepu ezo ze twatandikirako laba firimu ne tudda ku CDs VCD kubanga n'omulembe gwa VCD gwe gusooka DVD ebyo byonna byonna enkyukakyuka ezeebaawo gwe ki ekikuleetera okulowooza nti tewaddewo kirala nze nina mukwano gwange ekyamalamu amaanyi agamba sinema ziri mu ggwa eri mu nsi zaaki naye kati bo like western world mu entertainment industry ate bo balaba ekintu nga bagaki ekibadde kisinga n'okukola ssente kati bagamba kati nga sinema badde ekola zibadde zikola ssente nyingi firimu bagikola on a premiere omusajja n'avaawo nga yabadde na budget ya $1 million ya 15 tugeze nga expend bene yokuna bagisamu $80 million nejjekolanga 207 owulira esente ziri mu basajja bano kakati bo bagamba sinema bwegwa era kati olaba Netflix eboominga so nakyo kibakosa ne Netflix eri mu maka g'abantu kitegeeza bakwata sinema ne bagijja mu kibuga ne bagissa mu maka g'abantu kati kiri kyogerako tulina kunoonya partnership bwe wabanga olwa basobola okitegeera kati nga bwe tulina muno wooki that is partnership nina ne TV kwa muno wooki ebanga Netflix ebyo yefaananyiriza kakati nze sikyasobola kwonoonera budde kulowooza nti kati nateekanga mu firimu nenjogerera mu kibanda mbakuŋŋaanye ne bwojja nompa ssente okolera mu kibanda nyinza okugaana kubanga awo twavaawo kati ne teepu ne CD bwe ziba zifeezinze out ekyo tekyeraliikiriza ate yiya yekka gwe kyeraliikiriza naye nze ng'omuntu ali creative manya guno omulembe gugenze for your information nina akaboozi kesaagala kulekera mabega nze bwe nali ntandika okwogerera firimu nga waliwo teepu nayingirira wakati mu kukyuka zive ku teepu zigende ku CD kati ŋŋendeyo koodi Kampala ngula kiddeeko $25,000 mbu njagala ku recordinga hi-fi manje kitegeeza double audio bannange nkireetanga wiiki eno omwezi ogujja ebintu nga tekyali agula teepu nasigaza client ogu omanje kitegeeza wakola loosi nasigaza client omu nga ndeese kiddeeke kyange ngenda kubanga nkola amaloboozi ga kabi lwewagireeta lwe zaakyuka maama tekyakolayo mwezi nensigaza client omu omusajja bamuyita MC yeyagulanga ezo firimu n'azikyusa MC naye yali musajja muzadde firimu sebo bwe yamalanga ozikyusa nga mugamba naye ninayo bakasitoma bange bali abakadde saagala mbasuule kasita gwe omaze n'okussaawo ebiseera ebyo tewaali mululu ng'akwata CD nga ngamba buli firimu njagigulanga $7 nga nkole ki nkuweyo ne CD zonnya kitegeeza buli wiiki nalina okola emitwalo musabadde mutetenkanya kubadda naye nali sirina buvunaanyizibwa buli awo ebiseera ebyo kuba nali nkyabeera nawaffe ndabira ddala nga yakutetenkanyiza nampa $7 kati nga nina okukola firimu nga 10 ewiiki mbeere n'emitwalo 7 kubanga ku Friday twalinanga ogenda ku Ambias ki ebukesa Ambias eruddewo nnyo Ambias yadde ndaba ng'eyinaku zino ate MC wadde MC nayo si wakati MC kakati waliwo story gye tubuuse nga saagala kugiddamu ntandika nti okwogerera firimu biki ebyo eyo tubuuseyo kati tuli wano ku kutandika okukola ssente naye nga jjukira omuntu eyasooka okunkwatirako ddala mu bya firimu baali bamuyita Freeway omukyalo oyo Freeway videos yes oyo gwe nsooka okuguza firimu naye eyo story tugirese mabega okutuuka wano ku nkyukakyuka y'ebintu kuba kwe tubadde nkyukakyuka kati enkyukakyuka
olwaleero olina kukola partnership oba n'ozimba platform ezizo kuba omuntu ayinza okugamba tuli ku VODs firimu bazirabira online nti ne ku flash era abasinga baali batidde nga balowooza okuva mu business naye ekikuwunyisa yes abalabi ba firimu buli lunaku beeyongera buli lunaku waliwo ayiga okulaba firimu ekyo abantu balina okukimanya waliwo agula TV kati gwe buli womanya nti buli maka g'omuntu galimu TV kitegeeza balaba firimu balaba amawulire balaba ebintu byonna olina kuweebuuza ozimutuusizaako otya okitegedde omuntu oyo mu line of production gw'omutapingirako wa okitegedde ziri sente ez'okulaba z'omwagalako bwe ndowooza nze sirowooza kuba nti omulimu guweddewo omulimu gukyaliwo nnyo naffe weetuli era tukyagulimu kuba gwe mulimu gwe mmanyi okukola obulungi ogw'okuzoogerera manyi n'okuzikola amwe firimu maker nga bwe nagambye nti Elsilage company eriwe registered ne URSB njirina ekola firimu ez'ebina Uganda era wewabeerayo abazannyi abalungi ssebo ku mukutu gw'ennyagala mpiseewo kano akalamba abazannyi bo munoonyeeko abalabikako obulungi ng'okimanyi oli camera friendly kuba tufuna nnyo abantu nga baagala okuzannya naye nga kamera zikola ki zimanyi obbaboola osobola okubuuza akasirafu kingi omuntu omutunuzaamu kamera neeyomba naye neemuvuma by'otamanyi mu lulimi ki biba byakika nga byamuboola ebyekika nga byamugamba olitunulira mu kamera gwe olitunulira mu kamera kati ebyo byonna ebizibu tubisanga omuntu n'omugamba waye weesige ku kizigo n'agaa neyo nanjereze naye kuba kwagaliza olabike bulungi kubanga kamera tuba tutunda karakita like mu firimu oba otunda karakita y'omuntu n'endabikaayo okitegedde kati tulina ebizibu bingi nnyo mu industry naye nga babazannyi tubeetaaga kubanga wadde industry ekyali wansi naye teri agenda gitutusulira I mean no tewali agenda tuyambako so we need to be handy okubanga industry eno ekola ki mwekwatiremu mwengamu kati katono nnyo okuviira ddala wali oyogeredde firimu chap kati tuvaawo ate tuyingire kubanga ova otya mu kwogerera n'oyingira ate mu kuzikolera ddala idea osomera mu zo n'ogamba nti bano abasajja baba bakola kino kankikole oba wagenda n'otandika osoma firimu firimu nyangu nnyo okuyiga bw'obanga ddala olina obwongo obwagala okukola ekintu bayirawo ekintu kyonna ng'onookikola kiva ku passion naye omukwano kwekyo bwe guva basooka ne bandeetera ekina-Uganda okyogerera nga bagambye nti ndi musajja awa abantu chansi era omuntu bwe mbanga n'amuwa like a platform simulwisa naye ndaba firimu y'ekina-Uganda ne baŋŋamba eno gyogerere nenkwata ku mutwe that is 2000 oba 13 eyo kati bwe bagireeta omwami oyo nabwana alina yali firimu ki Who Killed Captain Alex bwe bagireeta yalimu ennyonyi ennyonyi eyo yajja bweti nebanga ebiika eggi ku kizimbe kumbe ekikuba bbomu naye owenzinambi azinira mu babi ekituufu neŋŋamba first of all this is Ugandan so tafaali kiri entadde ku Ugandan industry tukyuseemu nensooka nenkwata firimu ekyamazima ekina-Uganda kyali kirina bafaani baakyo naye omusajja oyo yaleeta firimu njogerere nze kyemutyako ekintu eki Katonda yamwogereramu era siyinza kugamba nti nze ntadde etafaali ddene ku kina-Uganda ng'omuntu amentioninze ku Nabwana kubanga Nabwana nze saayina kirowoozo ekyo naye Nabwana okumpa Who Killed Captain Alex ye yaleeta ebizibu byonna okugira bannayuganda nentunuulira firimu nenga ngenda kugaana ntya kati omusajja bwe yajja omanyi kye yakola yaŋŋamba firimu eno tugireese
naye twabadde bagitwala wa Jingo. Nze kye bataŋŋamba mbu Jingo yali agiganye. Mpulira ssebo. Junior n'abagamba oba yabagamba batwale eri amazzi gaabwe tajja kusobola amazzi ng'okyanguyiriza oba amazzi woota. Amazzi oli musajja mukulu. Oli musajja mukulu bulijjo manyi osomerako mu baasa. N'abagamba amazzi mugatwale. Kati nze omusajja bwajja yajja n'emitwalo egi 5 n'agiteeka n'agamba muneeki nayo tuyambire ku zino bi. Nze musajja wo nali soogererangako firimu emu ku mitwalo 5 kubanga kozi oli mu baakasanvu. Kati nakibalamu emitwalo 5 n'egikuba neŋŋamba oba etya nja gikuba n'engiraba naye ng'amaanyi bwe ganzigwamu ng'omutima guŋŋamba yagala olwo tuli lugala. N'engikuba naye firimu eyo yakyankalanya ensi si Uganda okusinga. Naye abazungu bonna abankyalira bajja lwa ddoboozi lye nateekamu eyo firimu. Era nakati it's a tradition bw'ogenda ewa gundi wa mwami Nabwana abantu like babuuza nnyo kiki ekyatuuka ku Captain Alex baagala ne story egenda etya maaso so bwe ntyo bwe nnyingira mu Bannayuganda naye nze ate okutandika okufuna passion jukira oyo bw'akitandika n'abalala batandika okujja kati olwo nange ndaba ogufuuse mulimu ate okuzoogerera ennyo ba MK we bandabira here like mu maaso okitegeera ne bonna batandika okundaba MK ne yali so down naŋŋamba guy MK publisher oyo MK okubeera ow'amaanyi nga tumaze kubeera in partnership naye ba modern be baali bamukuba bagamba modern oyo yali w'amaanyi nnyo naye nze neekwata akoolabe magiki kwe kuloga kuli kwe bagambye magezi ninamu mu katwe kumbe jasi eno musaidi y'abayimbire bayite Sannyalaze eriyo nze ndirina nze ndi ku HIV sebo nze ndi ku HIV okitegeera kakati firimu egenze ekyuka abantu baleese firimu zaabwe nzoogeredde baziguze zitambudde Emi n'afuuka Emi so ekyo sinza buteebaza Nabwana yayinza okulooza ali ampadde mulimu mukolera firimu ze Allah gwe yayogereramu n'obanga ye Emi gwe tulaba saawa ze atugambe nti nno okwogerera ettaffaali oba okugatta value ku firimu y'omunnayuganda kye kimu ku bye twandigambye nti emiwaatwa Mungu kwe yayisiriza okubeera nga ofuuka ow'amaanyi ennyo mu Bannayuganda kyova olaba ndi w'amaanyi naye mu firimu z'abazungu era mbadde w'amaanyi naye nafuuka monster wagatta horsepower eno n'eno nakwata amasannyalaze 2 nengafuula kimu era ne mu njogerera yange abantu basobola kugamba lwaki Emi ayogerera bw'ati firimu ye lwaki Emi onaafaanana Jingo naye tamufaanana nnyo naye waliwo ekiri emabega kye batategeera so I sit back and observe like that kind of observation you think deeper ku bintu ebimu nogamba kino kye kigenda okukola nze sebo nange neekolako checks and balances analysis neŋŋamba naye ddala firimu zino enzirayo waka nenjiraba neŋŋamba naye gundi teyandikoze bw'ati kati omuntu yenna nga talina ekyo kaba kaganye so ebintu ebito bwe bibeera Jingo omusanga mu kisaawe ky'okwogerera ate tuzzeeko mu maaso mu kuproducinga kati ate ne tuddamu ko wali katono Jingo omusanga mu kwogerera era tuwulira
omuntu atamanyi nnyo waawulira jinga era sogamba oyo Emmy olw'embeera kati stage kwoli so ng'emabega luli wabadde ng'awulira Emmy ng'ayinza ogamba oyani oyo jingo ku lw'okuba jingo ye yali asounding ennyo kati olw'okuba nti Emmy ya sounding oli kyangu nnyo owulira jingo n'agamba Emmy nti ategeera Emmy akwata ezooli zonna n'aziwa ggwe n'ategeera oli akwata ezizo zonna n'akola ki n'aziwa oli ekintu ekyo tekyakutiisaamukko okubeera nga oyingidde ekisaawe eddoboozi lyo lirimu engeri gye lifaanaganamukko eri omulala kyokka ate nga bizinesi gy'oyingidde eri so competitive era nga bwe tugiraba wakola otyo kyovakaminga n'okubeera nga wafuukira ddala ow'amaanyi ekyo si magezi gange nze ebintu by'ensi bino kola okozi Mungu yasinga asalawo naye bw'oddaawo olwane n'embeera tosobola kumalako nayo nze neeyogereranga bwogerezi firimu era mu kwagala ennyo jingo nga bwe nkugambye natandika okumanya amaloboozi ge agatwisitinga bw'ati mu action akola bw'ati byebintu byenyinza okugamba nti bye nayigira ku ye yes naye ennyinyonnyolo eyange ndala okitegedde kakati nga bwe kugambye wali eri katono nnyo okukola firimu emirundi ebiri ez'ebina Uganda n'eza gundi era mwenzija passion mu bina Uganda okubyogerera ennyo nenkola firimu yange yasooka aze producer Mugaba okitegeera era bwe nava ku eyo neŋŋenda nenkola firimu ey'abavijje era jingo bwe twali naye kozi ey'abavijje gye bali bayita bati naggomola ezo nno z'amaanyi era nagikola nani ne bajji era meeting etuula wa jingo ne muga kati tulina okukola firimu yali y'amaanyi olwo nga ngezaako baaga za industry kubanga omuntu bw'amala okumanya process eri mu production how hard it is awa value atandika okuwa value n'emirimu we gibanga si mirungi n'atandika okukiwa ekitiibwa kale kubanga omuntu kye basookanga okukola abasinga bagamba nga twala eri kasasiro nga we nakugambye olina naye bw'omala okumanya embeera gye bakoleramu eri okakkana kubanga ebintu bingi ebyetaagisa mu industry okitegedde so omukwano ogwa jingo ogwo simanyi na bwe nkubuulira naye nga ye bingi bye tukoze naye ebingi ate jingo tabeeranga kaawo n'agamba anyway waliwo we yasooka n'atakyagala kuba omuntu yenna alabanga gwa mukola kikiri ky'ogambye amaloboozi naye kennyini yafunamu okutya musisingaze era waaliwo ebiseera ebyo eno ngikoze nga bakalyoki tebannajja okitegedde tekeebulizaaya naye nze namugaba muganda wange ekale era ebyo byatwetamuko obusungu ne tubeera nga before nga tetulina nnyo kubanga oli alabanga gwe amuyingiridde naye nga industry ssebo okubeera competitive buli omu guba mukisa gwe ate kiri kye nagambye revolution ekintu bwe kiba kizze nga essaawa tuli mu transition period era ekyo nzikiriza nti ndi wakabye essaawa zino naye waliwo bwenjo zoogerera nga tezigenda ekyo nkimanyi naye nze kyensaba nti kigenda otuuka nga Mungu alina eddala lyanyongezaako kuba space eno ey'okuzoogerera ayinza okugiryawo ate nno kankusomeseyo ne kino ekyo ekintu ekituukangawo mu bulamu Allah aba ayina eddala lyagala ogendeko naye nga gw'olemedde wano gw'olaba wookolera kiri eri gwe tegeera nti kati wano nyina buli woolengera ng'embeera ekunyigiriza waliwo olujja olwasamye lwe bakulaga naye gwe tolulaba era kyova olaba abantu baggwa aga kigundi yaggwamu anti yalemerawo yalemerawo awo kati gwe olina okulaba era nze kugamba nti nze nsaba Mungu atuuse akaseera ndage nti awo vaawo
kubanga obubonero bw'otandika obbulaba bwatandise okunyigiriza naye olaba nga wakyali mukeeka oba okyaliwo kati byonna byonna Katonda abikola ki abikola kati ekisuula abantu kyekyo butategeera kaddeko kikaweddeko kyobola nze kugambye Mungu ansaasiranga nandaga nti akako kakoze eki kaweddeko kubanga mmanyi waliwo ayina okubeerawo wendi kati oba tokimanyi ekyo era n'ekyo nakyo buba buzibu enkyo ojja kugamba baakuloga gwatategeera Seeka tulaba nga industry wanene ye Uganda entertainment industry eno eyawulwamu ebiwayi bingi ne mu biwayi ebyo mulimu aba music ne wabeerawo ne film kati film industry eno eye Uganda bw'ogyetegereza bw'oti olaba nga amaanyi gaayo matonotono okwenkanankana ku music industry kyokka ate bw'ofuluma n'ogendako e Nigeria ojjasanga nga firimu ezitowa nnyo era ereeta revenue nyingi nnyo ku ggwanga okusinga music ne wogenda mu America watyo kubanga ojjasanga nga Rihanna ayaayaana azannyeko ku firimu ya Marvel oba omulala yenna ne 50 Cent tumulaba nga ava music n'atandika oteeka ssente ze mu firimu era nga firimu yemuwa ne ssente nnyingi wano e Uganda olowooza ki ekigireetedde Uganda okubeera nga ye ekyaseera eby'effirimu ate music n'ayitawo ate nga music yalinga ng'omunafunafu ku firimu kino kirowoozo kyange kuba nze nagambye nti nze muntu adda wali nentuula nendaba I observe I analyze industry otunula industry z'abalimi industries nyingi like in different fraternities nti buli kintu kyonna kirina ebizibu byakyo n'ebyangu ate ogenda okwetegereza ng'ebizibu ebyo byagala faanagana kati when you look at the entertainment industry eri infested with the politics kati ekintu ekisinze okutta industries newoolaba sports naye olaba nga ebyobufuzi bigitwala wadde ezimu zistruggling okubeerawo ekisookera ddala firimu industry erina okubeera nga yeesigamye nnyo ku gavumenti ng'eri supported by the government ne bwe kitaba financial injections naye eteekeddwa okuba nga backbone yaayo kubanga bw'otunuulira amateeka agagifuga gonna gabagibwa palamenti okitegedde naye ekizibu ekisinga okubeera ku ekyo nga bwe kugambye nti eno entertainment industry eri infested with politics waliwo ebintu by'otunuulira gavumenti byekola industry eno ng'olaba kagenderere gavumenti n'ogamba nti oba tekyagala ba stars kwegamba okitunuulira n'okirabira eno ebbali nti kirabika gavumenti yano tekyagala ba stars nti abantu okubeera nga bakabi mu ggwanga gavumenti erabika tekyagala creatinga mo stars kubanga ba stars bakoze ebintu eby'amaanyi globally ne weebeera nkola etali nnungi eri abantu like the public nti ba stars be basooka ovaayo ne bwana ewaffe okiraba nga abayinamu kumanya be basooka ovaayo okwogera ku kintu ekitagenze bulungi kakati nekirabika okubanga that kind of criticism erabikanga threat bwenkirowooza gavumenti netya okwongera okukola ba stars abalala eyiza obutayagala kukola ba stars abalala kubanga ate ku inda wekijja ku industry ya firimu ate gubula asala kubanga firimu emu esobola okukola ba stars 10 ati omulundi ki it can even cause a revolution okitegedde kubanga industry ya firimu ndowooza yesinga okukolera awamu yensonga lwaki bwebeera nga eri okay esobola okuwa emirimu abantu abawerera ddala nga firimu emu esobola okuwa abantu nga 100 omulimu weba ekolebwa okitegedde esobola okuwa abantu nga 100 omulimu omulundi gutya kale 100 wane waffe nkizizaawo ne abazungu basobola okuwa abantu nga 10 oba 12 in one project ne wane waffe tokisobola kubanga that kind of like financial freedom teriiwo so
kyekimu ku biremesezza era gavumenti oba naaba tebagyegayiridde nnyo sikiwa Nigeria eri wala kubanga gavumenti yayo yagikola yabateerawo. In fact film industry teyeetaagamu sente naye yeetaaga kusawo police zokka just neteekawo police ezo industry nekulaakulana nga tebagitaddeemu na wadde ekikumi. Kati ezo police zaagaana ffe boolaba tutambudde ne tukuba emiranga olaba Kapaalo Magic wano kajja Nairobi bagula firimu 50,000 eza $, sente mmeka ezo size milioni nga 13 zisukkirawo ddala milioni 15 ziri milioni nga 18 okitegedde kitegeeza nti omuntu omu yasobola okukola milioni 18 mu project emu kati ne waba asaasaanyizaako bukadde 10 in the making n'afisa 7 aba akola n'enkya ajja kuddayo akole naye wano ogenda eyo n'otunda obubizi bwo mu kyalo n'ojja wano n'oziteeka mu firimu era nga wazijje mu mbizi. Lwaki oyogedde embizi musiraamu? Anti tewaliwo kintu kibi ng'ekyo. Kyokka simbula embalaasi okitegedde kati byokola byonna biba bifu. Omusingi olabe gy'ogujje tugeze kale ogambye nti kaŋŋende nsaleyo kapoloti naye oba osaze poloti n'okainvestinga muno togenda zijjayo. Kituufu. Kale firimu fe abazirimu ekisooka passion. Kapaalo Magic ebaddewo nga at least commissioningako abantu oli ne babawa kubanga Kapaalo Magic abantu firimu zonna ezibadde commissioned sebo nga bazigula sente nga bayinza okucommissioninga 5,000 oba omutwalo firimu ng'okola ya bbeeyi naye kibaddewo for just a short period of time nga bw'ogikola kyokka gavumenti egijjako omusolo katubali tukola bufirimu nga bakuwayo milioni 3,700 ate nga gavumenti eba eyagalako naye nga tetukaayana kubanga at least tusigala omukwano gugenda maaso nti wadde sina kyenkola naye katukole industry ebeerewo Katonda bw'aligiyamba abeereko waagisanga so kyekisinga okukozesa abantu naye ng'ate waliwo other channels esobola oleeta sente waliwo channels esobola okuleeta sente so tetuggwamu maanyi kukola tukola olw'omukwano. Olwaleero tubadde tuyina kyetulwanako kati ndi hand in hand with Ronnie Entertainment ne tugezaako okukola system ng'era bino byonna byobidde kivudde a lot of noises we have raised ne tugendako URSB tugenzeeko UCC bagezeeko bakyetukola era ne bateekako ka public notes tubadde to hostinga meetings ne tugezaako creating those distributors from remote area ne wano ne tukola publishing system Ronnie ne tufunayo MK kuba MK naye alabika awe yavaawo system eno etuyambeko tulabe oba esobola otunda ekina Uganda kikuba ne mu bantu tekibaddeemu kuba MK akulaga ali amanyi kutunda DVD naye tulina amanyi okutunda ki soft copy. So byonna tufuba nti at least abakozi ne bw'aba afunye akasente katono katya enkya kajjamu sobozesa okuba nga asasula equip n'abazanyi ku seti abaliise naye okwo konna kustrugglinga na love towards the industry. Kiri ekirala ky'ogambye ndowooza kino ntegedde bulungi lwaki industry tesobola kukula. Nkitegedde. Nigeria lacking support. Yes. Lacking support. Tutwagala support mu government naye twagala policies bazikole ki zikole zibeere implemented. Yes, policies kasita zikola tewali kigaana ne owulire wano Baidi Kenzo bakaanira copyright olaba nti industry eya music nene that fraternity eya music nene kuya firimu naye nga eya firimu yandibadde ekola ki yandibadde nnene kubanga bw'otunuulira abazungu basasula music mu firimu kitegeeza budget ya firimu eba nnene kyekiri kye nagambye owulidde kakati ekyo wekimala okugaana ne tuyiye ekyo kyenkugambye ekyokuteekawo system. Yes, at least tusigale nga tutundatundako wansi. Ekirala
kyoyogedde nti lwaki industry endala nnene era kivaawo ku butakula bali bo gavumenti zaabwe zabaagala era ne bakiraba nti abantu bano singa tubawa amaanyi nga bwe nkugambye nti tulina abantu abandi tutawaanyizza bali awo kati ekyokugeza tulewa Premier League wano n'ekyo gavumenti ekikola kagendere negamba ebyomuzannyo tubiteekemu ssente ffe tubeere nga tukola ebyaffe eno nga terina alina budde bwaffe ekyo gavumenti kyerabira by the way omuntu akola ng'afuna aba talina budde bwa gavumenti era ne wano wennyini abasuubuzi abajja ebintu ekyayina wa tebalina budde bwa okitegedde todi alina budde obwo kati abazungu ekyo kye balina abagamba nti tulowooze ng'abantu Blaze wava wanaddawa nti agenda wali ali ekikomando agenda alaba omupiira kati ne waffe tuzimbe ebisaawe tugende nga tu scouting abazambi b'omupiira tube empowering emipiira gifuna obuwagizi gavumenti eriddamu kukola empowerment emipiira gibasobola okweyimirizawo ku ticket ate nga ne sente zemwabateekamu muzibajjamu ku musolo Bungereza kye yakola ekwata abantu obukadde n'obukadde nebateekaawo ne bawungira awo nze nkiyita kuwunga kati ne baddako kinti atanyumirwa mupiira nti ayagala firimu industry ya firimu tugiteekemu sente gwe tekikwewuunyisa okubanga firimu emu bajeti yaayo eri mu miliyoni nga 8 efirimu kati nga bwegambye expendable bajeti yayo 8 ate ekya dola season ezaffe 8 ekya dola yes ziba sente nyingi firimu yasooka okukola 1.5 billion era eyamenya box office okusooka yali eno Wakanda eyasooka okukola 1 billion ne firimu zalinga awo naye gwe $1 billion ogimanyi n'ogiwa gavumenti ya Uganda ekyuka nnyo kakati sente weeziri naye ensi yaffe bwetyo bweri tukitwale nti obutamanya kuba obutamanya si kivumu tukitwale nti obutamanya bwe businga okubeera obungi obunyinyitidde eggwanga lyaffe anti era n'abagezi b'obukulembeze bwaffe si be bagezi mu buli bintu ate omuntu wo oba omanyi nti ekintu okirinaako kumanya kkiriza ate okkiriza okuwabulwa ku kyo okitegedde naye nze nalabye nga bw'otunuulira buli kintu kyonna ssebo essente si nnyangu kakatunuulira muwala w'omukulembeze yakola firimu naye era ogiwulira yakomaawo 27 guns era ogiraba simanyi gye yalaga oba bo baafuna ku red carpet nevuganyako ewala kubanga oyinza okukola firimu wano n'ogenda like n'ogisubmittinga mu international festivals oyinza okufunayo abaguzi era abantu abasinga okukolayo $1,000 oba 2 oli bamugamba gituwe tugirage omwaka bw'abanga abafunyi ekyo ekitali kyangu oba n'okukola ekyo kyetaaga waako omulungi wako mulungi yetaaga injection sente teziriiwo ekyo tekigenda kukulaakulanya industry ya Uganda eya firimu mpaka ng'abakulembeze ku kyo beerowoozezaamu oba nga Katonda ayogedde nabo ne bafunamu ku kisa bw'otunuulira Nigeria ekisoose okutunda ne firimu zaabwe okuba nti bafunye sente nnyingi kuba ne olaba bino ebya YouTube channels Nigeria esasulwa sente nnyingi nnyo ku YouTube kati balina ne Netflix yo yakajja naye babadde ne option ez'okuzitambuza amaduuka biri ebya CD kati ne badda ku soft copies balina VODs nnyingi balina sente ebyaddala sente ensajja naye nga bazijje mu firimu era basajja b'amaanyi baweebwa ebitiibwa mu ggwanga lyabwe era bakola ne ku bintu bingi eby'amaanyi okuyambako mu bitundu gye bava era gye bawangaalira okusanga omuzannyi wa firimu gy'ava tasobola kufaanana kyekimu nga bwe yakulirayo balina n'abantu bangi Nigeria erina abantu bangi osinga Uganda bayinza n'okubaweera abantu bali miliyoni nga 2 mu population kakati Uganda eri miliyoni 6 oba 5 naye kati eyinza oba kale basusse mu 4 nga balinga mu 5 naye era population bw'eyabali kati ate ne Uganda eyinza okuba ntono ku Nigeria kakati audience esooka ya wano
kati Uganda nga temunafuna bukadde abiri obw'abalabi YouTube yo tesobola kukola okitegedde kati ekyo nakyo bw'okivaako balina population eri waggulu gavumenti industry egifaako kuba bamanyi omusolo gwe bagijjako byebyo kuba Uganda yandibadde esinga ensi zonna mu East Africa eza firimu kuba be basinga passionate ne talent mweziri naye ekyo kyekisinga obukulu biri byonna bisoboka okuba ebyangu naye nze kyendabye gavumenti nga tenaba ku implementing those policies towards the industry ekisemberayo ddala emabegako awo gye buvuddeko baateekawo kyenja okuyita docket etaaliwo ey'okubeera nga waliwo obuwabuzi bwa president obuli mu creatives era nga Eddie Kenzo omuyimbi weewaawo nga akkiririza ne mu firimu bamuwa ekifo ekyo ekyokubeera nga ye senior presidential advisor on creatives nti docket tebaddeewo nenejja nga weeri kati n'abanga ba creatives omuli ggwe omuli omukozi wa firimu yenna gyali omuli abazanyi b'akatemba abazanyi ba comedy nga tonaba kwemalayo watandise bulungi emboozi eno bwe wagambye nti industry ya firimu nnene kuki ku music kade eyo doketi bwebanga kale yali yakubanga etwala creatives era Eddie Kenzo n'ebya firimu simanyi kikyayinza byogerako gwe kankubuuze wona on all occasions wali omuwuliddeko nga mentioninga ku firimu okuba we bamuwa okusharinga doketi eyo wali okiwulidde nze sikiwulira ngamba ne kyemumanya associating nnyo n'abakozi ba firimu mulaba nze siriimu mu abo gwe kyogamba sibeerangako wali Eddie Kenzo wamu oba soogeranko kigambo kyonna ne Eddie Kenzo oba naakamusinkana omulundi gumu Eddie Kenzo nali mulabyeko omulundi ogutali gumu okitegedde oba nali kale twatusinkanyeko mu bifo ebyenjawulo naye nze simuwulirangako era nze kyendowooza ayinza okwogera ku bya music kubanga ye musajja wa music so ekintu ekyo at least wandibaddewo akakiiko ne wabanga ekyeyamaani waako naye nga akakiiko ako katuulwako bannabitone ebyenjalo ba intellectuals okuva mu different gundi sectors in fact yandibadde na CMOs kubanga bw'otunuulira nti kati music CMOs ziri ey'obutabo eya music n'eya firimu at least CMOs ezo ne zivaamu chairman ne tugamba nti Eddie Kenzo ye chairman nti ye ani vice we in fact ne vice takola makulu secretary general okitegedde ebintu bwe bityo ne tugamba nti kati kino mukunganya eddoboozi limu n'alituuse n'abanga asobola okufuna amagezi okuva mu bintu ebyo naye essaawa zino ekyo ndaba kya music olabanga gwe wa firimu alekeddwa ebbale nnyo anyway nze siri mulwanyi oba oli awo nandirwanye nnyo neŋŋamba naye kino kanfune oba nange oba njogere bya kisiru oba neeyambule ensi ebulize bye ŋŋamba nedda so nze mba ndowooza nti wali abasobola okukola ekyo bwe baba nga bafuna amagezi ne bagamba kino tulina kutandikira wano kuba kati nze ndaba ebyo bintu byakirwaniremukko kuba gavumenti bwe beeyagala ekyokukola kiba kimanyikiddwa era pulezidenti yandibadde agamba nti kaakati bo abafirimu kiki tubakoze tutya kubanga ayinza okugamba tebaliiyo kubanga olunaku lwe basooka okumugamba ku bya firimu copyright naki yagamba abannayuganda bawaabira aboogezaga kati n'obwo bukatuni abantu babukola ki yalowooleza mu katuni owuli omukulembeze ng'ayogera bw'ati amaanyi gakola ki gakuggwamu kubanga ebintu ebisinga okubeera ebimanyifu mu ggwanga sports entertainment industries bwetaba firimu aba music ebintu ebisinga okututumula eggwanga nga temunnalowooza kugenda kulambula nsolo oba zaazadde
ekisinga obukulu ki ebyo ebisatu olaba nga bye bisinza okukwatirira amawanga ssebo kituufu ng'omanyi tf sente meka zekola ki zekuŋŋaanya oba zegaba across the world kubanga bakuwa ne tiketi naawe okusula onfuna ate n'ebirabo bibaayo kuba abo bakoze obulungi naye wano ewaffe omuntu n'akola ka festival ng'ate alinga azze mu mulabe ye engeri bw'ayambadde obulungi bwavuga emmoroka ey'akabi olaba nga kyagattako nga tewali kye bagattako omuntu n'agenda n'akwata oba miliyoni 5 neyeekokotta n'agaaka nkole firimu eno mu bulumi wadde miliyoni 5 si ze ezimala naye ng'agikolera festival at least festival tewandibaddewo akola ki tewandibaddewo akola loosi mu festival bw'ebanga gavumenti eyagala film industry omuntu yenna eyakutte sente ze niwaba tawangudde at least omuntu yenna ali nominated ateekwa okuvayo n'akasente abazungu webakola kubanga osanga firimu nga ebajoogerako yafuna nominations nga kyakabi nga teyina award naye nga nomination zokka zigifuula yakabi mbadde nsaba owunzike mu bugambo butonotono then ate obe ng'osiibula abatulaba olwaleero okay kakati emboozi tebankadde bwe tusinkana tunyumyamu webale kunnoonyaako mashallah ku lw'obudde mbadde nsaba nkusiibule n'abalabi mbasiibulire ddala saagaluddeyo eka nga buyisa abaana bakuyite kojja abaana batuka okumpita naye mwenna abalabi ba Blaze Media mwebale kubeerawo mwebale kwagala Blaze Media mwebale kwagala muganda wange Blaze bamuyita Senoga Abdul Nasir owulidde so n'ebigambo ebyo tusinkane omulundi omulala Mungu bw'abanga akkiriza sigadde ndi VJM Elsulaje Muosa batempanga enseera zisigale batempanga enseera lwaki zisigale emunange obulamu obw'omusajja busaanako abakyala so abakyala ziba nseera so abasajja ne bafa oyinza obutakaaba kyenkiva batusindika mu lutalo ffe tugenda mu ntalo enseera zisigale enseera zo zibeerawo awo mashallah tabarakallah so mpozi n'eryamulengera so n'ebigambo ebyo kambasiibulire wano Mukama Katonda abankuumire amiina